Kale mbandiza aleba Unique Media samikege manya gange mwale kubanga mulayikinga channel no commentinga kusubscribinga tukyakulaba kweyongera era tusiima nabagamba channel yammwe si yaffe kuba mutuguiding okulaba ngoba oli atubicaminga better and better and better. Lero tuline There is Still Hope channel yo nayo ya mukulu atudde wano mumumanyi Jamilu abanji mbadde mumunsaba nga mulufudde na lutalo okunumba letono naye twagala ono. So Jamilu mulese tutandikire we twakoma omulundi guli twakoma nga mission esooka ewasamanya pastor oyo agimaze era nga church eri kutaka. So leero tugenda kuba tutandikira awo naye tetugenda genda nnyo bwate mission wagivaako wadda kuki no leero mbadde njagala tutandikire ku topic gye tugenda obanga twogerako olunaku olwaleero eya church. Church entuufu tuzirabira kuki bubonero ki bwe tutunuulira oba oli awo n'ogamba naye pastor wange kaakoze kino tweka tuli wakyamu naye nga tunagenda awala nnyo ngenamu omukisa soke yeyanjule then tutandikira awo. Kaye mbagambye ayina channel ye bagiyita There is Still Hope. So genda nolaba teachings ezatikako ez'enjawulo n'omuwagira Jamilu. Kale mbalamusizako mwenna abali ku Unique Media nga ne There is Still Hope nga ogambye ndi musanyufu okuba nga nzeemu okulaba. Sina ssanyu lyamu Jamilu onvumiza onkyayisiza abantu kati obadde ofaaki ate waite mbadde nfa naye ebigwa tebiraze mukama wange naye tuli basanyufu okubanga bagumiikiriza okutuusa olunaku olwaleero. Manyi ogumiikiriza kibala kya mwoyo ate abantu oli basomesa bya mwoyo so kati oli bateekamu empisa ey'obwakatonda bakusonyiwe middwa nnyo ge mazima naye mukunvuma awo nga tunaa kutandika Jamilu waliwo abaakompuleyininga agoyo Jamilu ali waati ne waati njala kikubuuza lwaki osasuza abantu ssente okuwulira enjiri ya Katonda mu WhatsApp group eyo ze simanyi. Kakati netondero oyo gwe kyakosa webanga yikyamukosanga ye naye buli media channel ba buli media house enengere gyekolamu ebintu byayo. Tulina WhatsApp groups za njawulo ziringa nnya esatu za bwerere tetusasuza de 10 naye nina official group yempita There is Still Hope official group eyo nagiteekawo nga yo omuntu ne wabuuza ekibuuzo ku ssaawa 9 ogw'ekiro nkimuddamu. Making sure buli kyentadde ku YouTube nkimutuusaako so erina quick response n'ebintu ebirala. So kati twagiteekawo one esente ezivaamu zituyambako for ministry ya work. Kakwe samke omuntu ali eyo ababadde bakupiika okuleeta video leeta Jamilu tebamanyi how much you invest okubanga omutuusako video eyo. Otambudde okuva e Kampala ozze wano ekifo ky'okoleddemu kisasulidde ogenda kuddayo omuntu gwokola naye olusi mufumbo olina omuwaayo akantu so kati ogenda okubalirira nga you put nga abantu balowooza mu YouTube eriko ssente. Nze ntera okugamba abantu balowooza YouTube eriko ssente tandika eyiyo gitandika ojja kujja onnyumize okitegedde so tuteekamu kinene nnyo. Era waliwo eyaŋŋamba Sami tayagala leeta Jamilu lwa nsonga mbu gwabadde ali naye amuwa views afa ku views na ssente neŋŋamba lwaki takeera ku makya ayina data ayina smartphone agulewo asi byangu olaba n'okulaba obulabi bagitya data just to watch omuntu n'agamba YouTube nedda sigisobola so tuteekamu ebintu bingi so eyo n'ekirala eyo group nagiteekawo nga yaba supporters ba ministry yange abawagira obuweereza bwange abanange nkatandike okitegeera so kakati mugamba neyanziza naye tuwe emitwalo 5 tetukukyage nga twagala obeere member but ako kootuwa akatono katuyambako twetaaga ebyuma twetaaga data masanyalaze transport
so bituyambako kwezo so katoyo agamba mfe tusaba sente lwakubanga tutandise ministry y'obwakatonda babeera mu groups ezensi ezabasenga ne babasaba emitwalo 10 ne bazibawa naye nga byonna bye babasomesa bigenda batwala mu geena kati abalokole bayonooneka kaneeteekemu lwakubanze sirima abalokole twayonooneka tumanyi buli kimu kyabwereere nti Yesu yatufiirira Yesu yalina ministry ng'asoloza sente Yuda Iskariyoti yali treasurer wa Yesu era yatambulanga n'ensawo mwe bateeka sente kitegeeza ekintu kyonna ministry means money nyina gwe nadde njogera naye yesterday ku simu ne munga tosobola twakagala nnyo Yesu naye nga tomwagala na sente zo oyo abasi Yesu ate abasinga we tuli Katonda we tutuka mu bizibu twagala tubeere mukwano gwe watuwa tuseparate nga waliwo line wakati waffe n'ebintu byaffe Katonda atuvunanyizibwako wabula tavunanyizibwa ku baana baffe tavunanyizibwa ku byabugagga byolina so, oba weerimba oba toweereza Katonda olina muweereza Bayibuli egamba n'omutima gwo gwonna n'ebintu byo byonna anti omu yaŋŋamba nti mubaguzeemu amamotoka mubaguzeemu amataka mubawasizaamu abakyala bo nga basigala ku zero so kyaba beetamu okuwaayo nedda okuwaayo kuno it's your will tebalina kukaka kyova nange nkugamba WhatsApp group yange ojja mu inbox Jamilu I want to join your WhatsApp group nkubuuza ekibuuzo ekisooka official public that's my first question noyo mwenyini mu ajja kulagako messages ezo ndugwe mwenyini ongamba official yogamba we shall charge you 50,000 for ministry support kiri eri gwe okukkiriza oba okugana ongamba nti sina nga nkugamba I can add you to public group so okugata mu public n'obeerayo kuba nayo ntera obeerayo so ebintu abantu baleme kusiruwala sibavumye wabula njogera amazima balokole tebaagala amazima wetulokoka tuleme kubeera abantu nti twagala olaba ab'ensi nze ab'ensi bebanyiiza owensi asobola oteeka WhatsApp group nagamba ogiyingira 2,000 buli mwezi ate n'ozisasula naye kati bamanyi fe abakola programu ez'obwa Katonda yajja tuwa omukisa Katonda era alina akozesa mmwe samuke tagenda funa kisawo kive waggulu kigwe wansi mu kya sente lwakuba agenze n'akola interview ne Jamilu abantu ne baweebwa omukisa Katonda alina akozesa gulaga samuke kulika ejjinja kwatayo kilo ya poko simanyi oba ogirya kadde munyako yogera lindako njagala okwogere bulungi bagamba Katonda alina akozesa bo oli nakubira nagasamike girayo kino Katonda akozesa ffe oba mwabalaba era akozesa gwe n'akulumiriza kwa tumanyi musajja ono kilomita zatambudde n'omuga asamuke emboozi gy'otuleetedde amazima erina kyetugaseeko bingi byakuleetedde ebikugaseeko ebikukyusiza nga obadde ogenda kwonoona ssente empitirivu naye okuwuliza obuwuliza emboozi gyakuleetedde n'osevinga kati tekirimu sitani ogamba samuke 2 gaago gula microphone endala samuke 3 gaago yongereza kufuneyo kamera endala samuke akakadde kaako gula drone omanyi kyembadde nkumisingira ekyo kale atulina Jamilu tuze tutemeteme n'agambye kamera nina okuba nga ntunula mu ya Unique Media then nengendako ne mu ya There is Still Hope Unique Media wafula ogutu yali ku kamera ono oyo mutabani wa oli ogutu minister yes wafula ogutu then ku ya There is Still Hope Kanyike Derek yali ku kamera byonna bye mulaba we mubaamu ekifu we mubaamu biki bizibu byabwe ffe twogera bwogezi kakati njagala tugire ku mulama gwa church entuufu tuzitegeera tutya signs ki zino ze tulina olabirako nti pastor waba yeeyisa wati ne wati mwegendereze kubanga lwaki ndeese ekibuuzo ekyo tutambulira waliwo omukyala so nyina n'okwogerako naye actually nadde musuubiza omukubira ku ssimu olunaku olwaleero ye yaŋŋambye pasita wamwarasinga sexually ate nga wamutiisatiisa n'omutiisatiisa okitegedde so kaakati ne muganja mukubirako twogere
kuba ali mu kutya and all that. So tuyina labira ku ki nga kasitanda pasange nga akozewo ekiti oba kyaki ng'erimu kino nziruke buddusi misinde. So tandikiraawo okujjako nga ne wali we twakoma olina ke wali agala okwongerezaako then tutambuliraawo. Akati tali yekka pipa there katoyo afunye obuvumu n'ayogera bangi basirika era bangi bannabyobulimba babazaddemu abaana babazaddemu abaana egye bagenda mu counseling simanyi mu kubasabira bafundikidde bafunyiddeyo embuto naye lwakuba ayagala obufumbo bwe atya okuswala n'asirika. Kakati kyenjaga abantu bakimanye nti tulina ekkanisa za bika bisatu. Tulina ekkanisa eyazimbibwa ku musingi gwa Kristo. Bawosoma ekitabo kya Matayo 16:18 akkirira agamba ndizimba ekkanisa yange ku lwazi n'amaanyi ag'emagome tegali giyinza. Katulina ekkanisa eyatandikibwa ku musingi gw'obwa Katonda nga nakati ekyali kuki ku musingi. Tulina ekkanisa namba 2 eyatandika ku musingi ogw'obwa Katonda naye ate n'ekyusibwa n'omulabe. Eyo yakubiri. Eyokusatu tulina ekkanisa eyatandikira ddala ku musingi ogw'omulabe sitani. Yo nga ye nyini kugitandika nga yo ya diiru ya commercial business. Okitegedde? So kati ezo kanisa za bika bisatu. Naye ate enzibu za kutegeera zandibanga zina characters ezifaanagana. Naye okusinza ku Bayibuli tugamba tuli bamanyira ku bibala byabwe obamanyira ku bibala. Naye wojja n'amaaso ga bulijjo amazima ogenda kuvaawo nga tozaawudde. Kakati ekkanisa z'abannabyobulimba nnyingi mu Uganda mpitirivu. Ab'amaanyi betumanyi ne betutumanyi. Ate ekizibu we kiri nti abantu batunuulidde zino ekkanisa ennene ze tutera okwogera bakakande bafanero baani ze batunuulidde. Naye tulinayo obukyaki obutono bubulanshi bwabwe obuli eyo ekawempe gy'obeera ku kyalo gy'obeera nga tekamanyikiddwa. Tiri agent yali akoogeddeko naye ng'ate kali modedire n'okusinga eri gwe gy'olowooza oba main branch gye bakugamba. So kakati ekizibu ky'abantu omuntu nze ntera ofuna calls ezo njagala ombuulire ntegeera ntya kanisa z'abannabyobulimba nga naye woobuuzizza ngenda kuwa characteristics zenjagala kubanga mu bankubira amasimu waliwo era omukyala akufollowinga bambi yankubira n'angamba infact ye namu meetinga n'angamba Jamilu woddamu n'omulaba atangaze kwena ensonga ne mugamba lwaki maama yakoonako ku kyaki yange eno eyo gy'oyogedde abakuŋŋaanira mu kisaawe obategedde wasingayo bavubuka n'angamba ayogereko yagikoonako naye teyagittaanya bulungi. Kakati wadde nga characteristics ogenda zituwa naye ki? Naye ekizibu ky'abantu kiri kimu ekireese bannabyobulimba bano okubanga beeyongera okubanga bangi abantu bazibe. Okulaba okw'omubiri kwanjawulo n'okulaba okw'omwoyo. Lemiteri waliyo abantu nga physically bamuzibe nga amaaso agalina amanya nga bulijjo talaba bamukwata ku mukono ne bamutambuza. Ne tuba n'abantu nga spiritually bamuzibe ate ne tubeera ne both physically oli muzibe okitegeera ne spiritually. So gano amakanisa ekigaleetedde okubanga gabuuminga okubanga g'amaanyi obuzibu bwaffe okuseeya Bayibuli egamba nti babuza olw'okubula ki okumanya. So aga amakanisa tugategeera tutya? Point number 1, ekkanisa yonna gy'oyingiramu kuba saagala kulaga eno kuba mangi okitegedde nja kulaga kkanisa emu gw'olowooze mbu mu Uganda yonna yeeyo yokka. Kati nze ndikuwa characteristics n'oba ozzeeyo wammwe mu kyalo ku Christmas oba ogenze mu nsi yonna
kasita olaba buno obubonero gwe mmanya nti oli mu kateebe akasooka buli woogenda mu kanisa nga waliwo kye bakuguza mazzi kyonna walogena empeta mpeta mazzi mayinja butambaala bibala basobola okuguza omuti gwa muyembe muceere so wogenda mu kanisa yonna n'ebifaananyi bya bannabbi akugamba nti kino ekifaananyi kya musajja wa mukama okiteeka mu ddiiro eddogo lyonna likoze eki tumanyiddwa wallahi obuzibe bwe tulimu kati wogenda mu kanisa yonna nga waliwo ekintu kye bakuguza okufuna omukisa oba nga bakujja kubanga ekintu kyonna ekikuleetera okujja amaaso go ku Kristo n'otunuulira kyo tuddayo mu mateeka 10 tosinza nga bakatonda balala wendi katonda waffe tagattibwako wabujja nebyawandiikibwa bimanyi samuke wotalokokera ddala samuke kayiseewo n'olwaleero ofaaki nfa naawe kukoze eki samuke mukama akuyambye okyaziza abantu ab'enjawulo abalina emboozi weeti okitegedde samuke wotalokokera ddala ogenda beera enku gano amazima g'oli kuwulira gano gonna abantu boogenda okukyaza n'abanaasingako kubanga nze nsuubira ogenda kubeera great journalist ogenda leeta abantu ab'amaanyi kakati ebintu ebyo samukereka bireme kuyita buyisi ku matu biwulire kuyingire bitule mu mutima gwo kakati ntadonjiza nnyo sisolafuuka enku kikyuse sisolafuuka nku nkusabira oyingira eggulu kakati mbadde ndi ku bubonero ekisooka omuntu yenna kasita mazzi manyi tuba tunyumyako wano off camera nangamba amazzi katonda yagatonda gafuuka gatya amabi yatutondera bibi kakati katonda bino ebintu yatonda tubikozese si kubisinza amazzi tegawonya tegalina maanyi genda ogayiweeyiweko wano nga woosaba ate kisoboka kubeera abaagatukuzizza osabaani yesu kati ate lwaki amazzi togaleka n'osaba oli nkwaso olina oba n'enkwaso dasebo awo abantu we babulidde nebite samuke kankubuulire abantu abo boolaba abo naddala nabo bagenda e Saudi babagamba kano koosooka mu nsawo nga tonaana kupakira ngoye bagenda n'ebintu bagenda n'amazzi bagenda n'amafuta bagenda n'obutambaala bagenda n'amayinja n'ebintu ebirala bingi so buli wogenda mu kanisa yonna pasita ng'alina kyakuguza mbu kiwonya kino tudde mu byawandiikibwa bayibuli egamba teri linnya lyonna lirina maanyi kuwonya okuleka erya mukama waffe yesu kristo era n'omuntu omulala ajja kugamba ali eyo nti we baali basindise Moses ku baana bali be yali alina onunula baamuwa omuggo era gwe yakozesa namugaa gukube wansi gujja fuuka kino okitegedde kati nange basobola okumpa empeta yange nga bagisabidde pasita ng'erimu omukisa era nga njambala kankubulire kino lwaki entaana ya Moses lwaki katonda yeezikira Moses paka nakateri amanyi entaana ye gyeri kati ombuuza bizibu nnyo gwangu singa abantu bamanyi we baziika Moses naddala abayudaaya balifuddewo katonda kyekifo ekyo bali kisinziza kiro na misana kuba okusinziza ku maanyi n'obubonero Moses bwe yakola oba katonda bwe yamukozesa yali great kati balivudde mu kusinza katonda ne batandika kusinza Moses bamuyita musajja wa katonda kakati amazzi si mabi kankubule bano bannabbi obulimba abasinga abamu batandika ku mazima abamu nsobola okugyewo nga ndi mulwadde samuke
ne nkugamba nina ekinuma mu lubuto mulimu ebinuma kubanga ndiko diamond n'osaba kati mu kusaba okwo Katonda asobola okuwa revelation okubikulirwa agamba oyo ng'olubuto lumuluma kwali amazzi ago kwata lwenzooli musabira akoleki kati w'omuwa n'anywa oyo agenda kati kufuula eyo business okitegeera Katonda akola God works in different ways, in mysterious ways. Katonda tosobola mugamba nti mwina musinkana muli nekkubo. Enkola za Katonda tezimanyikiddwa, tezitegeereka. Akolanga wakola ki? Kakati gw'ogamba nti yakuwa amazzi n'owagundi naawona n'olowooza mbu buli lunaku agenda kukolera mu mazzi, kitegeeza Katonda omugjewo amazzi g'okoze ki? Gozizaawo. Kati abantu abo abagenda mu kanisa ezo ne babawa amazzi ne babawa obutambala, kitegeeza babajjako Katonda ne babawa ki? Amazzi. Era omuntu oyo aba n'obubonero akasooka bakujjako okusaba, tosobola kusaba. Bakugamba wowulira kyonna oba olinamu ekikuluma nywako. Kati omuntu eyalisabye n'okona nga n'ofuuka mulokole wa bulijjo. Ate sitani kyayagala nti otuuke ekiseera nga agenda kulumba nga tokyalinamu wadde empeke y'olwanyi wadde emukuba oluyi akube kiwedde. Kyova nti basooka ne bakulaga bino ebintu byabwe nebigeza nebikulidyuzinga amaanyi, kati ye agenda okujja mu bulamu bwamenya mujenjekalu. Ate bano bannabbi b'obulimba bakozesa byawandiikibwa. Kyembadde ngenda okugamba omusajja akuwa buli kyakuwa ng'abikudde Bayibuli n'akulaga ekyawandiikibwa. Anti kati ebyawandiikibwa bino birina interpretation za njawulo ba revelations za njawulo. Kati ensonga lwaki omuntu bamugamba nti ejjinja lino liwonya. Yakobo osoma lubereberye, Yakobo we yeesigama ejjinja, Bayibuli egamba n'alaba malayika nga balinnya bambuka, bakkirira bambuka. Kakati nabbi ono n'agamba lino ejjinja oligula n'oliteeka emitwe etyo eggulu ligenda kweggula. Nga mu Bayibuli mwekiri amazima nga tosobola nakuwakana wadde. But it's not true. Ekyo kyali ku Yakobo, kyakoma ku Yakobo. Okyagedde ate liri ejjinya lyesigama si lyolese katutuddeko wano muko ejjinya lya Yakobo lyesigama lyolese. Njizawo amayinja bagenda mu balunnyanja ne bagirayo amayinja ameeru wansi. Okitegedde n'ekyokubiri wadde si lyolese oli yali Yakobo. Byakomako waliwo awalala wosanga nti waliwo yeesigama ejjinja n'alaba malayika nga bakkirira nga baka biri byali byani. Kati tusobola bireeta ate ku ffe. Kitegeeza oli tulimba ekyawandiikibwa okirese kituufu naye enkozesa gy'oli kikozesaamu y'enfo. Ebyawandiiko byonna bituufu tewali kifu naye enkozesa gye tubikozesa tubireetera okuba nga bifu. Abantu ne batandika okugamba Bayibuli y'abakozi ba ssente kubanga omuntu anoonyamu ebyawandiikibwa ebimufevalinga nga ye. Kale tutuuka ku kyamafuta tuli ku bubonero. Amafuta mabi. Amafuta si mabi. Amafuta si mabi bibiri kale. Bwe tusoma endagaano enkadde enkozesa yaago yembi. Bwe tusoma endagaano enkadde amafuta gaakozesebwanga kwawula bannabbi, bakabaka ne bakabona. Tugeze nga bagala kufuula kabaka bakuyiwako ki amafuta. Naye mu ndagaano enkadde tewaliwo bagamba nti naayita abantu n'abayiwako amafuta ne bawona. Kati bagenda mu Yakobo mu beewola. Yakobo agamba mummwe mubaamu omulwadde agende eri omukadde w'ekkanisa amusabire amufukeko amafuta. Naye okimanyi nyina kyaki gye mmanyi yagifuula bizinesi. Anti kati kyekyo kyenkugambye. Bino ebintu si bibi naye abantu babifudde okuba nga bibi. Amafuta mu Bayibuli bibiriko
kya bwa Katonda. Ne kati bano abantu bakulaga you can't live without anointing. Tosabeera nga tolina mafuta. Era nayo gakugwako saawa nyalinya pichi genda ku kyaki. Ate abamu sina mafuta butto. Katana agamakasa galina sente azigula amafuta okuva Isirayiri. Ozalayo. Nedda sebo sikuzalawa. Nze nakola nabo. Sigina kuwaga amakanisa agamu. Nakola nabo. Me am talking what I did. Jamilu. Batusiiga buto. Babasiiga buto. Musajja agenda na buno bucupa babutunda mu supermarket. Buto. Obuno bucupa obutono babayuwamu babutunda empute. Katagenda nagula lita 2 ye mitwalo 13. Wasegedde. Nateka mu buntu nga 10. Capital wa 13. Capital wa 13 agenda kujja milioni nga 10. Ate akugamba we omanyi banasajja babbi. Akugamba wotuka mu office tonyeza. Woba oyingire motoka tonyeza. Woba ofumba emmere tonyeza. Tewali mu Bayibuli batulaga nti amafuta baganywa. Niba n'abasajja banywesa abantu amafuta. Banywesa abantu butto. Ye butto. Nagamba msimanye oni ekikutambula mu lubuto simanye kikola ki nywa. Mu Bayibuli tewali. Bagakozesanga to anoint not to drink. Kati buli wotuuka awantu nga bakunywesa mafuta mazzi mu Bayibuli mwebiri naye tewaliwo we batulaga we baali babinywera. Katuna akunywesa kitege oyo abannabbi wa bulimba fuluma linya boda de waka. Kubanga n'ekirala waliyo kubanga akuwadde butto empute plain naye tulina abalala nga yava mu kubeera butto wabula nga bateekako n'amaanyi amabi. Akuba amaanyi amabi ku butto oyo obeere ATM wayagalidde. Buli kantu konna ogenda kudduka wuwe akusiba lemit akusiba nga tokyetegeerera omuntu nga okimanyi nga n'oyogera ku pasita we asobola n'okuyiwa byonna byakute n'akwambalira aba takyali yekka nga ye tasinza Katonda naye pasita. Kakati kiri kye tuzzeko nti amafuta gano si mabi malungi naye abantu bagafudde okuba mafuta kati it's a doctrine njigiriza. Omuntu ajja katuuti n'asomesa ku mafuta gokka. Najjayo ekyawandikwa mu Isaaya amafuta gakutula ekikoligo. Olw'okuba yaguze ekidomola kye. Abaana bamaze dupanga mu bukebe. Kale tulina Jamilu tugezaako kutema nsonga zino ali mu kutuwa characteristics of the churches zoyinza okutula n'ogamba naye ebyaddala wano kaninye boda nziruke n'ageere tuli ku channel 2 tuli ku Unique Media then there is still hope era nga abakulu Wafula ne Derek be bali mu kutukwata nabagambye we bakwata ebibi bebo bemba munenya nefe tuli mu kwogera bye tulaba nti bijja kuzimba eggwanga. Tugambye ekisooka kyaki yonna gy'osanga nga ekuguza ebintu omuli mafuta simanya mbu buti simanya peni simanya mpeta simanya muceere simanya mazzi simanya biki duka vaayo bulijjo mumunsaba kati mwekusibe 2 wabeera nga byayogera kyakiyo byekola bulijjo gwa munsaba nze muleese akokubiri tuligera mu bisala bya kusoma abasajja batunda amapeni yagamba peni erimu amagezi waliwo kati omugenzi yagambanga mujje ne peni naye eya red baba na specific lete ya red yazitunda abasumba abo bagaggawadde ateeka kantini ku dduuka manya ku kyaki ninga ekintu kyogula n'ebitaano agenda kyokuguza 2,000 eyo peni ajja gula binki ya kabokisi ka mitwalo 2,300 nga buli peni ya 5 agambe buli peni ya 10,000 mwensenze abajobu zino peni omwana kasita n'agikozesa agenda ayita ne kati wetudda mu Bayibuli peni simbi
Bayibuli egamba ani aweebuuse mu magezi asabe Katonda atamma. Okitegedde? Kitegeeza amagezi gava eri Katonda. This is what we call knowledge and wisdom. Tulina okutegeera, knowledge si kwe kutegeera, wisdom ge magezi. Teri muntu agaba amagezi. Ate bakulimba omuntu agaba knowledge. Ku ssomero wagenda okusoma wajjayo knowledge, tewajjayo wisdom. Wisdom wazaalibwa nayo. Magezi amazaale ge bagamba. Kutoyangayo abataasoma naye nga amanyi how to manage business nga agagawadde. Nolaba olinga alina diploma ng'ali mu mwenge gy'azogera oluzungu bangi. Kitegeeza kasitoba Katonda kasitaakumma amagezi gwe n'onoba ne PhD biganyi. Katuddeyo akabonero akalala koyinza otutegeerako nti ni Kanisa wenzize wafu batera okukozesa akabonero kano. Otuusa oli mulwadde oze kulaba pasita webaake katuuti ogenda wona. Zolwo we nagenda awantu nga beebasiza kuli abantu nga 15 ne mbabuuza mwe kiki anti pasita atugambye twebake. Buli ajja ate nga takikoze oluluuka nga yempisa ye. Tasabira webakaawo ateekawo ekibbo omala nga oteekewo ensigo. Kati olwo nga bawadde essaawa nti malawo eddakiika weziti 2-3 mala ekibbo kiri awo oteekewo ensigo ojja kuba bulungi. Olumala nga atuma omwana nga nona ekibbo. Kakati akatuuti tekalina maanyi. That's just a place. Yesu yalina ki? Bano banabbo bulimba kibasooka okukola kiri kimu kukutula kukusaba. Noba nga tokyamanyi kusaba. Babaako obuntuntu bwe bakuwa ne bukuleetera okubanga okusaba okuvaako. Kati omuntu wanajjanga nga mulwadde tagenda kugamba mbu kansaba, agenda gwanga bugukuki wekituuti kubanga kibamugamba kibamulaze. Era kati abamanyi nti amaanyi gali mu Kanisa yokka ewe tasobola kusaba Katonda n'amuwulira. Niwaba abeera Jinja agenda alinnya emmotoka agende e Kampala yebaakeko ku kituuti eyawone kuba babagamba Katonda asangibwawo. Weebaka ku kituuti owonye kiwedde. So ne bakwatirawo abantu obuki obujega. Akabonero akalala tugenda kwogera ku nnimi. Gwe nalabye yakubye n'oluyimba olw'ennimi ng'ayogera mu nnimi ne ŋŋamba ate ono ye ng'alya ne Katonda. No, ennimi za bika bingi era osoma Abakoliso ekisooka 13 akugamba waliwo ennimi ez'abantu n'ez'abamalayika. Okyagedde bwe tudda wano nze nsobola okuba nga ndi Muganda olwo lulimi n'ensanga Omulugwala n'ensanga Omuteso zo nnimi z'abantu. Kale tulina ennimi ez'Obwakatonda. Kati bannabbi b'obulimba ba-emphasizinga nnyo abantu okwogera mu nnimi. Babakaka, babawaliriza era bateekateeka ne service ne bakugamba leero service yakwogera mu nnimi, which is not biblical. Ennimi Bible egamba gifts, they are gifts. Ennimi kirabo. Wenkusubiza ekirabo nsobola okikuwa oba okola ki obutakikuwa. Yes, kakati Bible ekugamba nti ennimi kirabo kya Katonda era okiweebwa okusinza ku kigero ky'omwoyo omutukuvu. Abakoliso ekisooka 13. Okitegedde? Kirabo Katonda asobola okikuwa, asobola obutakikuwa. Era ennimi tezitwala muntu mu ggulu. Tebakulimba. Badde manyi kasita ntandika okwogera ennimi ncommunicatinga straight away ne Katonda. Anti weba tebabalimba nti oba toyogera mu nnimi tonajjuzibwa mwoyo mutukuvu. Bambi bateeka abantu babateeka mu fiya. Bateeka abantu fiya ako nako kabonero kalala. So ke tukaleeke tuli ku nnimi. Nti bateekateeka ne service agamba samuke leero olw'eggulo Sunday service yakwogera mu nnimi. Tozoogerangako ogenda kuzoogera. Kakati mu linnya lya Yesu kati nga yeefudde Katonda nti agenda zikugabira kubanga ziri ennimi Katonda yakola ki kati ate ye muntu.